Yes, Fadi TV ujimbaniriza kati kanwina kusubscribing atompere video no like. Yongera okubanga etambula mbanirize sawa zino mwasize mutya muli mutemuna abagobezi bange eriyo banagana basinza mu gwanga lya Canada mbatumideko muyaje musinze okubanga mugiye kumideko wali omuganda wange ali mu gwanga lya Saudi Arabia nkutumideko eriyo abali mu gwanga lya USA mu gwanga lya Belgium mu gwanga lya Qatar mu gwanga lya Saudi Arabia witi Aisha nkutumideko eriyo abali mu gwanga lya Bungereza mu gwanga lya Bungereza mbagala byanso comments nzaba zona mubali kubanga mwasala kubanga mu following Fadi TV ujimbagala byanso mungero ku following updates mujje kwa muzifuna no mu bujjufu likinga o subscribing atompere video no ka like esawe no onakolo gulo Fifi da Queen kosana omwami we omwami Nsubuga omwami omugogefu omwami omulungi omubalagavu eserungi andi samani balekede mu gwanga lya Canada onako lwigwiranga flight yaabwe kugamba baflyinze bavudde mu gwanga Uganda zabadde sanga ku mezo olweggulo olunako olweggulo era bano bataddeyo posti zaabwe ezibalaga nti bayolekedde mu gwanga lya Canada eri banagana beebuuza nti gogusosogenda mu gwanga lya Canada banange simanyi oba gwe muli gwabwe gusosogenda mu gwanga lya Canada naye nga bagenze olunako olweggulo eri sawa zino bali mu gwanga lya Canada n'omwami we bamuyita Fifi da Queen n'omwami we gwe bayita Nsubuga era nga abantu banyo babagaliza okubira mu gwanga lya Canada okulungi ennyo abasinga batanse okubagaliza lunaku lwaggulo nga tebanana kufuna flight yaabwe batanse okukoleza comments nga babagaliza flights ennungi nga babagaliza flight ennungi flight ennungi bamuyita Fifi da Queen muzannyi mu kibiina kya romantic ate nga muzannyi wa firimu ate nga mukozi ku TV kwegamba munnamawulire journalist bamuyita Fifi da Queen nga bwato bagenze n'omwami onako olweggulo mu gwanga lya Canada wabula stars tekiri ku mitimbagano nadda ku Facebook ne Instagram bali mu kutambuza posti zino nga bagamba nti Fifi da Queen yagenze n'Nsubuga ku vacation abasinga bagamba nti bagenze ku vacation nga ekituufu kyo tewali amanyi kye bagenze kukolako tekitukwatako kye bagenze kukola just kitegeddeko nti bagenze mu gwanga lya Canada ekyo kimala nati tonagana batanse kutambuza amawuli nga bagamba nti bagenze ku vacation bagenze luddawa abasinga bagamba tebagenze mu gwanga lya Canada bayimba bagenze mu gwanga lya Kenya nga manyi bannayuganda bo ebintu byabwe bwe bityo bwe bibanenga nze mbagaliza lugendo lukka olulungi Fifi da Queen n'omwami we Nsubuga bagita Fadi TV subscribe like nga updates mbanazo buli kade bisamba mbane updates ezenjawulo mbane updates ezomunembe mongero kumfollowinga mujja kumfuna ebisinga ebyo munembe ankutumideko Julius Nakato nkutumideko Piti Aisha nkutumideko nawe nawe jisizo kubanga followinga Fadi TV yongere kumfollowinga updates ojja kuba ozifuna mu bujjuvu nkola okunonyeza okwesika mbatusako updates ezina value buli kade buli sawa mungero kumfollowinga kubanga following yonjiraba ate nina bangi nnyo abamfollowinga abasinza mu gwanga lya Canada comments nzaba mu gwanga lya USA mu gwanga lya Belgium mu gwanga lya Saudi Arabia mu gwanga lya Qatar Bahrain Oman baba munjagadde byansuso mbagala nange byansuso mungero kumfollowinga updates mujja kwa muzifulirano comments antero kuzitaba nga musiima byenkola mwe bali kubanga mu following updates nja kuba nzibatusako nsonga ya Fifi da Queen sawa zino byebitraininga ku mkuto gwa Facebook yo n'omwami we Nsubuga bano bayolekedde mu gwanga lya Canada onako lweggulo zabadde sawa 10 ez'olweggulo y'abannayuganda bwangi babagaliza olugendo olulungi era ofunira mu comment section ku post yaabwe kwegamba comments zompitirivu nnyo kiraga nti Fifi da Queen abantu bangi nnyo bamukiriza mujjukira omwami we Nsubuga ono bavudde wala naye era nga banagana basinga bali balowooza nti Fifi da Queen mwami Nsubuga yamutomera butomezi nedda kiraga nti Fifi da Queen ne mwami Nsubuga bali bavudde wala dda ebbanga eryewala bali bavudde wala kugamba bambi bakuze n'omukwano gwabwe ogw'amaanyi wakati we ne mwami Nsubuga
na kusaba subscribing ate ompere video kalaki bagita Fade TV uji brand pro kutumide kali ya ujuba olo nakato aliwo nakato Aisha ali mugwanga lya Iraka ekibuga bakita Baghdad mbatumideko mungero kumfollowinga updates simba nazo.